Akalulu kwa Mmeeya kawamu kalu omwezi ogwokusatu omwaka ogwedde mu kibuga Lugazi kawangula otumwezi kino obululu omutwalo gumu mu 15 nga yamudira yaseya John Bosco nga yafuna obululu omutwalo gumu 1011 asiyate amatira n'ebyava mu kulonda bwatunadukira mu kooti enkulu JINJA nga agamba akalulu kabaddemu okubira n'okugulira abalonzi era nga ayagala okulonda kuddibwemu abalonzi ko bribery era minateyo omulamuzi yagirisiivinga amala okugirisiivinga neefuuka one of what witness mu mpaaba yasi alumiza tumwezi gyogaba ebintu mu kiseera ekyokulonda nga sukaali saboni omunyine ebirala kusaako okwekuba n'akakiiko k'ebyokulonda ne babba obulolo zino omuntu aba ayagala bujulizi ki obusinga ku obwo obuli ku lupapula kyate obujulizi tebumala mu bajulizi bansira kwaliko omariyoni yatuuka n'ayogera mu kooti mu statement nga agamba yarisiivinga bribery era ne baloya bamwesige babirungi ne bakkiriza ti omusajja oyo nga bwakkiriza amaaso g'owekitiibwa omulamuzi nti alidde enguzi bw'abadde awa ensala ya kooti amyuka omuwandiisi wa kooti JINJA gyesibya Luhanga ategeeza nga oludda olwabi lweremereddwa okuleeta obujulizi obumatiza kooti nti akalulu kaalimu okubira n'okugulira abalonzi era kasitazigobye evidence asigadde on record abatali enough okusupportinga petition ya ASEA ono agobye omusango guno era batanalagira oludda olwabi okusasula omuwaabi ensimbi zonna zasasanyiza mu kalulu kano amangu ddala ng'omusango guno kyegujogobwe abawagizi ba tumwezi balabiddwako nga bajaganya tumwezi gyasanyukidde ensala ya kooti era bw'ati n'asuubiza okwongera okukulira ab'e Lugazi naye kati ng'ensala bw'ewedde amazima geeyolese kakati tugenda ku developinga Lugazi nga tetulina nkeka yonna bo abawagizi b'Asiya balabiddwako nga booze era mu kkooti bavuddeyo batolotooma Asiya ategeeza nga bagenda okutolema n'amateeka be basalawo ekiddako bannange bonna tugenda kutuula mu meeting olwaleero tusalewo kiki ekyokukola kyokka badde okwasiga ebisongovu ku kooti wakati w'abakusiba enjuyi zombi babadde bagala okwega mu malaka nga poliisi yebakakanyiza Lubega Ivan ne Emmanuel Balikusa Bukedde lwa Bukedde TV.